kakati lindako to scrollinga muna Uganda njagala wawulirize soko olindeko kino kikulu toyawukananga n'okumanya era eggwanga Uganda terikuleka enkyukakyuka ejja essaawa yonna naye kino saagala mukyerabire eno vidiyo gitereke eno list gitereke nkuleetedde ba top 10 criminals nkiddemu ba top 10 criminals ab'eggwanga Uganda nkikuddiramu mu Luganda nkuleetedde abazzi b'emisango abakyasinze abatagenda kusonyiyibwa mu bulamu bwabwe ne mu kufa. Asooka ye mukadde ono. Omukadde ono gwe mulaba akoze emisango giri mu bukadde naye tugenda kumuvunaana omusango gumu kyewuunyisa ate nga kituufu tugenda mumuvunaana omusango ogwo newankubadde ye muli w'enku akyasinze ye musajja omuluvu akyasinze ye musajja omubi akyasinze mu ggwanga Uganda naye tugenda kumuvunaana omusango gumu. Omukadde ono gwe mulaba tugenda kumuvunaana omusango ogw'okutta bajjajjaffe emitwalo 50 nga tewaliiwo nsonga lwaki yabatta. Omusajja ono yajja ne manifesto n'alimbalimba abantu baffe n'atta abantu baffe n'awunzika nga ku byonna bye yasuubiza tewali kye yakola nekiwunzika nti yabattira bwereere era yabayingiza mu lutalo lwe yatandika ku gavumenti etamulinaako buzibu. Gavumenti teyabba ye kalulu kubanga si ye yali owookubiri era teyali menti na kukomplaininga ku gavumenti eyo olw'ensonga teyalinda na gavumenti wadde okuweza omwaka ye n'agamba nti awakanya gavumenti byekola era agenze mu nsiko. Omwami ono yalina pulaani ze ez'okutta bannansi gwe musango tugenda okumuvunaana wabula ekibonezo kye tugenda okumuwa singa gavumenti ye tugijjako ne tumufunanga mulamu ajja kutwalirwa mu mbuga z'amateeka omukadde ono naye singa tujjako gavumenti ye ne tumusanga nga mufu yonna gye banaamuziika mpozi bakuziike mu ggulu naye nawe banaakuziika tujja kukuziikulayo tukutwale mu bajjajjaffe eruweero gye waleka obuwanga tukuteke wakati mu buwanga tubukwetoolooze obwabo be wafera era be wattira obwereere. Kati tugenze ku muzzi w'emisango namba 2 mbagambye mbawa top 10 eno ye list kugambye eno list gitereka ono ye namba 2 ono kakati ono mutabani w'oli ono ate ye mukuzza emisango obujulizi tetubala naye tugenda kumuvunaana omusango ogw'okufuula bannayuganda ente ogw'okutyoboola bannayuganda ogw'okuttanga bannayuganda awatali musango okusiyaga bannayuganda n'okureepinga bannayuganda abakyala n'abasajja ogwo omusango tugenda kugumusalira era ajja kusibwa ne waalibeerawa tujja kumukwata tukusuubiza ne bali kuziika tujja kuziikula tukusalira omusango omulambo gwo tujja kugusalira omusango okuddanga ku bannansi n'okola effujjo okuddanga ku bannansi n'otyoboola constitution y'eggwanga emisango gyo mingi naye tugenda kuvunaana gwa kukwata bakazi kukwata basajja na kutyoboola ddembe ly'abuntu. Kurimino namba 3 ye mukyalo ono. Omukyalo ono gwe mulaba by'ebizibu bye tulimu olwaleero. Kurimino namba 1 yagamba nti omuntu waweze emyaka 75 aba takyategeera batasaana kubeera mu ntebe yaki ya ggwanga era n'agamba nti ekizibu kya Afrika bwe bakulembeza okulemeranga mu buyinza. Omukyalo ono ye yakiwakanya n'agamba nti wadde owezezza emyaka 70 ogenda kusigala nga gwe mukulembeze w'eggwanga lino newankubadde akalulu teyakawangula yali yabba kabbe naye ono yamukwata
najja ekkomo ku myaka omukazi ono ate n'akyewaaniramu ku TV station emu singa si ye singa Museveni ali mu kyalo alunda nte mukazi gwe ogwo omusango gw'eggwanga Uganda gujja kuvunaana paka mu ntaana gy'olaga. Kurimino namba 4 ke kana ak'olutwe keki ekyo amateeka kano kabyaba kama kemulaba kano ke kasajja akakutte obuwanguzi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kabuwa Museveni ne kadira obwa Museveni ne kabuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kakimanyi bulungi nti awangudde akalulu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akasajja kano katumye okutuusa olwaleero tekaleetanga DRFOM na kukikwe kasinziira okulangirira Museveni nti yawangudde. Akantu kano katusuubiza nti kagenda kuleeta ebyuma ebigenda okukola mu kulonda. Wallahi kaleeta ebyuma ne kabita kagenderere ne kamala obikozesa mu bukulembeze mu bwa president ne bigaana okukola ne kabba akalulu ne kabutwala ku local governments oba ku ba MPs ne bukola. Akasajja kano ekizibu kye tulimu olwaleero ekya gavumenti gye tutaalonda okubanga yeetuliko eri mu kututta eri mu kukola bino byeri mu kukola olwaleero kasajja kana akasajja tugenda kukavunaana omusango ogwo mu bulamu bwako ne mu kufa. Tugenze ku kurimino namba 5 ye mukyalo ono gwe bayita Triple A Anita Among. Ono gwe mulaba ye mubbi w'essente y'omuwi w'omusolo akwatira ensawo basaababbi. Omukazi ono tetugenda muvunaana kubba, tugenda muvunaana kutyoboola na butassa kitiibwa mu bannayuganda, okutyoboola n'obutassa kitiibwa mu bakamaabe bannansi. N'asalawo okuweereza omuntu ogwo ku lwa bannayuganda bonna. Ye n'awuliriza ng'omuntu ogwo neeweerera bannayuganda okubakola kyonna ekisoboka ng'aweereza Sani gwe yayita the son and the father omukyalo ono. Omukazi ono gwolaba ye yayisa sovereignty bill mbu tuli sovereign country. Kana akakazi kano omukazi ono yatyoboola nnyo bannansi n'atuggyako n'eddembe lyaffe ery'okulonda, n'atuggyako eddembe lyaffe ng'abantu okwesalirawo kwani alina okutufuka mu ggwanga. Yakyusa amateeka, buli tteeka ly'omanyi eryali liyamba omuntu wa bulijjo n'alifuula lya muntu omu Museveni. Anita Among tetugenda kukusonyiwa wakola naddala sovereignty bill. Tetugenda kukusonyiwa Anita Among naddala ku sovereignty bill. Tetugenda wagoba zaake mu kakiiko mu bumenyi bw'amateeka. Wali supiika naye nga togoberera mateeka mu parliament. Gwe supiika akyasinza okuba omukyamu, ekyo wagenda nakyo. Kurimino namba 6 bamuyita Edward Kiwanuka Sekandi. Ono naye yali supiika. Ono ye yakola kye bayita okuggyako ekisanja omwami ono gwe mulaba. Ye yagamba Museveni nti fuga paka, tewali komo ku bisanja, olina okutufuga paka. Newankubadde abannansi tebakulonze ojja kusigala ng'ofuga bannansi. Ono byerimu ku bizibu. Lwaki tukyalina ekizibu kya Museveni mu ggwanga lyaffe? Gwe Sekandi ne bwe liba ddi mu ntaanaayo naki ojja kukisasulira. Tujja kunenya mu bulamu ne mu bufu. Okujja ekkomo ku bisanja musajja gwe. Mwe bannansi temumanyi nti gino emisango mikulu. Gino emisango gye ndi mu kubagamba gy'emisango egiditamininga Munnayuganda, gye giditamininga gwe abaana bo ne future yamu. Tusiraanye emyaka gyaffe 40 lwa basajja bano. Bano bakurimino nno, bano bakurimino bendi mu kwogerako. Temulowooza nti bino byakusaaga undermininga. Lowooza nti buno obudde bwange mbututte nti bwa bwereere. Buno obudde si bwa bwereere. Bano bali babiri, namba 7 ne namba 8. Omu bamuyita